Abamyuka ba RCC wa Kampala bakulembeddwamu mukama waabwe Amina Lukanga bevumbye akafubo ne Dorothy Kisaka akulira ekitongole kya KCCA akatakkiriziddwamu bannamawulire. Oluvannyuma Kisaka ategeeza nga ba RCC bwe balina okukolera wamu n'ekitongole kya KCCA kubanga be bakolanga amaaso g'ekitongole. Kasookedde ba RCC abapya bajja mu kibuga leero lwe tusoose ffenna okumiitinga wamu ne twogerera ddala bintu biki bye tulowooza, biki ebituluma, biki bye tulongoosaamu, information flow, okukolagana kwaffe kubeere kutya. Okusinga ennyo twagala ekintu kino ekya parish development model kitandiike bulungi ate nga ba RCC engeri gye bali mu divisions ge maaso gaffe ate bali hands-on kubanga be bakulu ba security mu kibuga wonna. Tetwagala gavumenti ye programu eno ebeeremu obuntuntu obugitta okufuba okulaba nti olulimi lwe twogera nga presidency obanga ba RDC ba RCC ne KCCA nga institution etwala ekibuga bufaanagana okubanga tebukontagana. Ki ebibadde bigwawo bannakampala oluusi babadde bafunamu okutulugunyizibwa naye ng'oluusi amasimu era mwanguyira waffe kati twagala okutereeza embeera eyo yonna nga buli ekiba kizze mu Kampala eddoboozi libalimu bannakampala bagyeyagaliremu kuba ekibuga kyabwe. Ogwafe okulaba nti manifesito ya president etuukirira naye kibadde tekisobola kubanga tugituukiriza nga tetumanyaganye mu ngeri esobola okutambuzamu emirimu. So tuzze okulaba nti tuteekawo embeera. Twabadde wano okulaba nti tufuuka omuntu omu bannakampala bannayuganda buli omu wonna waali tuteekwa okubeera muntu omu. Baba minisitiri b'ettaka nga bali wamu ne bannaabwe abaminisitiri by'amazzi basinkanye okubaganya ebirowoozo ku pulojekiti ezikoleddwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 nga mu kiseera ky'ekimubalaze ne bibalemye. Byonna bibadde luzira mu Ggombolola y'e Nakawa. Minisitiri y'amazzi n'ettaka zagattibwa mu nkola y'emirimu olw'ebyobutonde buli minisitiri byeyina. Ministries nga bwe mulina ebifaanagana kakati lands mu mateeka is a natural resource. Land is a natural resource. Therefore, kati baatugatta ne water. Emu ku bituukiddwako mu mwaka gw'ebyensimbi oguweddeko kuliko okuzzaawo obutonde, okubunyisa amazzi amayonjo mu ggwanga omulina ago ag'okukozesa mu kufikirira ebirime n'ebirala. The current coverage in urban areas is at 71%. 71.6% with about 72%, and from rural areas is 68%. At the same time, we've covered about 68% of the villages. Alex Cook, British High Commissioner, nga bano be basinga okussa ssente mu projekiti z'okukuuma obutonde n'enkyukakyuka mu budde, asabye minisitule zombi okubategeeza basinga okwetaaga obuyambi n'ebyetaagisa. It's very clear. I can very clearly say that a climate responsive development pathway and natural disaster resilience, and I may have missed one but I hope not, are two things that we are absolutely behind you in achieving. Maria Natumbwe ne Judith Narugwe bakusakidde Grey no. I'm done.